العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنا مجفق الله سبحانه وتعالى kakasanti yasinzibwa mubutuufu mbiro byonna. Musaba sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku buluŋŋamu bwe bye yaleeta okuva ewa Allah tabaraka wa taala ila an nalqa Allaha azza wa jalla, okutuusa olunaku lwe tulisinkana owekitiibwa Allahu subhanahu wa taala. Baabu addu'aau ila shahadati an la ilaha illa Allah, omulyango ogwa okukoowoola abantu eri okwawula Allah subhanahu wa taala. Omulyango guno Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yaguleeta mu kitabo kye kitaabu tawhid nga mulyango gwakuna addu'aau ila shahadati an la ilaha illa Allah, okukoowoola abantu okudda eri tawhid, okudda eri okwawula Allah subhanahu wa taala owekitiibwa. Buli yenna yamala okwawula Allah subhanahu wa taala n'amutongoza n'abeera nga amusinza nga Allah bw'ayagala okusinzibwa, kimukakatako okubeera nti ekirungi ekyo ky'aba afunye takibeerako yekka, wabula alina okukoowoola abantu abalala nabo okujja eri tawhid. Tobola guno omulyango yaguleeta oluvannyuma lw'emiryango egyakulembera egyogera obulungi bwa tawhid n'amazambi gasanguza ku muntu, nga omulyango ogugamba omuntu bw'anyweza tawhid mu mutima gwe Allah amuwe jana, n'omulyango wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun gye yaleetako obujulizi adilla ezo, emiryango egikulembedde ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu kitaabu tawhid. Emiryango egyo gyonna gyonna ginywezaawo enzikiriza entuufu, emiryango egyo gyonna ginywezaawo tawhid. Oluvannyuma lw'okuba nti omuntu anywezeza tawhid tekimumalira, wabula kimukakatako okubeera nga akoowoola abantu abalala mu famire ye, mu bamwetoolodde, mu baalinako obuyinza, mu baasobola okugambako, mu kika kye, abaawaka. Kimukakatako okubeera nga nabo abakoowoola okudda eri tawhid. Oyinza okuba nga weebaza Allah nga gwe ekyengera kya tawhid Allah yakikuwa. Toli mu bantu abasamira, toli mu bantu abalina amasabo, toli mu bantu abalina irizi, toli mu bantu abamala abalongo, toli mu bantu abatereka obulira bw'abaana. Ng'ebyo byonna byonna Allah yabikuwonya, tolina kasenda baguzi mu dduuka oba mu kidduka kyo ky'ovuga. Ebyo byonna byonna nga Allah yabikutaasa tobiina. Kati oluvannyuma lw'okutaasibwa okwo nga Allah akuwadde ekyengero ekyo nga tawhid wo mulungi, naawe oba olina okusigala nga daawa eya tawhid gy'olina okoowoola abantu okudda eri ekirungi ekyo Allah kyaba akuwadde. Kati Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kye kyamuteesa omulyango guno mu kitabo kye, oluvannyuma lw'okwogera obulungi bwa la ilaha illa Allah n'amazambi la ilaha illa Allah geesonyiisa ku muntu n'ebyonoono ebimuggyibwako. Wa qawluhu ta'ala, era omulyango gwe yagutandika n'etteeka lya Allah erigamba qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Qala rahimahullahu ta'ala,
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله ويملو كوغد التوحيد نوبرونج والتوحيد وما يوجب الخوف من ضده n'ebyo byonna byonna byeyogera nga bikakassaako omuntu okubeera ng'abeera mu kutya okw'enjawulo n'okweraliikirira singa asisinkana Allah ng'alina shirk. nabbaha bihadihi tarjama ala annahu la yanbaghi liman arafa at-tawhid. yazzaako omutwe ogwo okutegeeza nti annahu yanbaghi kigwana liman arafa dhalika أن يقتصر على نفسه لمن عرف ذلك لا ينبغي يغات تشغوانا لمن عرف ذلك يوم تي النابا تجدو بلونجي والتوحيد أن يقتصر على نفسه وكبيرا nga yeyeka ya mutegedde nagamba alhamdulillah abasamizo baje bali oba abalogoje bali oba mu family yange je bali da ekigwana kuye bingi nti nze sisamira nze siroga la ekigwanira buli omala okutegera tawhid. Sheikh yagamba la yambagi ekigwanira muntu yenna oyo aba ategedde tawhid ay yaqtasira ala nafsihi oganti aza alhamdulillah asandi bulungi bal yajibu alayhi kimukakatako ay yad'uwa aw ay yad'u ila Allah ta'ala bil hikma okoola abantu ng'akozesa amagezi wal maw'idati alhasana n'okubabuulira okulungi kama huwa sabilul mursalin nga bwekityo bwe lyali ekkubo ly'ababaka ba Allah wa atba'ihim n'abagoberezi baabwe kama qala alhasanu albasri lamma tala qawlahu ta'ala ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. nga Imam Hassan al-Basri bwe yamala okusoma etteeka nga Allah aganti waman ahsanu qawlan ani asinga ekigambo ekisinga obulungi mimman daa ila Allah okusinga omuntu akoola abantu okubazza eri Allah. omuntu yenna akoola ayigiriza abantu ebyobulimi, ayigiriza abantu ebyokusuubula, ayigiriza abantu ebyobufuzi. omuntu yenna alina omulimu gwakoowolerako, ayigiriza abantu bukyawe baba planning okuzaala abaana, simanyi family planning, ayigiriza abantu okwewola ssente. abo bonna Allah tabaraka wa taala yagamba ebigambo byabwe tebiri ku ddaala eryenkanankana omuntu akoowola abantu ng'abazza eri Allah. Ega nti waman ahsanu qawlan ani asinga ekigambo ekirungi mimman daa ila Allah okusinga oyo omuntu akoola abantu ng'abazza eri Allah wa amila salihan ate n'akola naye yennyini emirimu emirungi. wa qala innani min almuslimin n'agamba mazima nze ndi mu bantu abasiraamu. Imaamu Hasan al-Basri bwe yamala okwogera eyo etteeka alisomye mu Qur'an yagamba nti hadha habibullah, oyo yali ayogerwako awo ye mukwano gwa Allah nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hadha waliyullah, n'agamba oyo ye nfanfe wa Allah, mukwano gwa Allah, mwagalo wa Allah, mukwano gwa Allah. hadha safwatullahi, oyo ye Allah subhanahu wa ta'ala omulonde we gwe yayawula. n'agamba hadha khiratullahi, oyo Allah subhanahu wa ta'ala we yayawula. hadha ahabbu ahli al-ardi ila Allah, yagamba oyo yayogerwako awo ye muntu asinga okwagalwa mu bantu bonna abali ku nsi kuno. ajaba Allahu fi da'watihi, oyo yali ayogerwako awo ye muntu ayanukula Allah subhanahu wa ta'ala mu kukoowoola abantu. wada'a an-nasa ila ma ajaba Allahu fihi min da'watihi, oluvannyuma naye n'akoowoola abantu
kwekyo kyeyanukula ewa Allah subhanahu wa ta'ala, kyeyanukulirako Allah. Wa amila salihan, nakola n'emirimu emirungi fi ijabatihi, mu kwanukula kwe yayanukula. Wa qala innani minal muslimin, n'agamba amazima nze ndi musiraamu. N'agamba hadha khalifatullah, oyo ye musigire wa Allah ku nsi kuno. Idhan ebyo ebitendo byonna nabbi nga bwe yali abirina, n'omuntu yenna akola daawa. Hasan al-Basri yagamba Allah bwe yali ategeeza n'ebitende. Oluvannyuma lw'okuba nti ebyo ebitende byonna byayogedde Hasan al-Basri, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabirina, na buli yenna akola daawa ng'akoowola abantu okubazza eri tawhiidi, ng'akoowola abantu obutagatta ku Allah, ng'akoowola abantu obutasamira, ng'akoowola abantu obutasiba irizi, obutaabya nnyimbe. Hasan al-Basri yagamba hadha habibullah, oyo yabeera mukwano gwa Allah. N'agamba nti hadha waliyullah, oyo yabe omwagala wa Allah. Hadha waliyullah, oyo yabeera mukwano gwa Allah. Hadha safwatullahi, hadha khairatullah, oyo omu ku baawule ba Allah be yayawula be. Hadha ahabbu ahlu al-ardi ila Allah, omuntu akoola abantu ng'abazza eri tawhiidi, abazza eri okwawula Allah, yagamba ye muntu asinga okwagalwa eri Allah ku bantu bonna Allah b'alina ku nsi kuno, kubanga yayanukula okwowola kwa Allah. Ate naye n'akoola abantu eri ekyo naye kyeyayanukulirako, ate n'akola emirimu emirungi neyekakasaako gyali mu basiraamu. Yagamba hadha khalifatullah, oyo ali mu ddaala eryo ye musigire wa Allah tabaraka wa taala gw'alina ku nsi kuno. Oluvannyuma n'annyonnyola Imaamu Abdurrahmani ng'annyonnyola etteeka eryo Sheikh yaleeta. Qul hadhihi sabili, bagambe nti eryo lyekkubo lyaffe. Qala Abu Ja'fari bun Jariri, Imaamu Tabari rahimahullahu ta'ala bwe yali annyonnyola etteeka eryo, qul hadhihi sabili, yagamba yaqulu ta'ala dhikruhu linabiyihi Muhammad, Allah yagamba ng'ajjukiza naddu we Muhammad sallallahu alaihi wasallama, qul ya Muhammad, bagambe gwe Muhammad, hadhihi sabili, ay eryo kkubo lyange amakulu, ad-da'watu allati ad'u ilayha wa tariqatu allati ana alayha, eryo lyekkubo lyenkoowolerako abantu erya tawhid, era nange kennyini eryo lyekkubo lyendiko, lyeriruwa min du'ai ila tawhidillah, eryokoowola abantu nga mbazza eryokwawulani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhlasu al-ibadati lahu duna al-aliha wal awthan, era ekkubo lyange lyendiko mbakoowola okubanga ibadaati zaabwe zonna ze bakola bazikolera Allah duna al-aliha, nga tewali ibada yonna gye bakolera bisinzibwa ebirala, wal awthani, n'amasanamu lubaale, wal awthan wal intihai ila ta'atihi wa tarki ma'asiyatihi, era ekkubo lye mbakoowolerako gye libaggusa libaggusa eri kubanga bagondera Allah na kubeera nga baleka okumujeemera. Ekkubo lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam lyategeeza qul hadhihi sabili, bagambe nti eryo ekkubo lyange. N'agamba ekkubo eryokukoowola abantu ng'obazza eri tawhidi, n'okubeera nga ibadaati zaabwe tubategeeza bazikolere Allah duna al-aliha wal awthan, baleme kubanga balina ibada n'emu gye bakolera amasanamu oba emiti oba amayinja oba lubaale. Nabbi yagamba eryo lyekkubo lyange. Era bw'otunuulira
abantu bangi mbetuwangala nabo ibadaati bakyazikolera al aliha wal awthan bakyazikolera emiti amasanamu amayinja nga bwe twalabye ejjo betwabadde nabo mu kitundu ekimu kiri eyo Sembabule nga bannannyini makaago balombojja bye bakoledde emmandwa ebbanga erisoba mu myaka 7 naye ng'emmandwa tezisiima nga tewali lunaku lwe zaali zibasiimye nga buli lunaku zibasaba kino buli lunaku zibasaba kino ababiwuliddeko mwalabye nga famire yonna erombojja nga buli akwata omuzindaala amaziga gamuyitamu olwa bye bakoledde emmandwa naye nga tebalina kibafunyemu. Lubaale ne bw'omukolera otya omusajja yagambye lubaale muyaaye ebintu bye byonna bya kifere ne bw'omukolera otya lubaale muyaaye atuuka ne ku ssaawa esembayo naga nti bwe ndikutta ndikwata mulala gwe ne bwakutigomya paka lwofa ng'abaka omwana wo takulekera bonna baabuwadde famire nga bwe mwabirabye abakaaba taata akaaba abaana bonna bakaaba lwa lubaale abasaba kino ne bakituusa ate n'abasaba ekirala. Omusajja omuvubuka omu yatuuse n'okugamba nti ne muzeeyi we nakyogera muzeeyi yagambye nze teri yidi gye nalindiridde waka wange buli yidi yonna mbadde njirira mu masabo era gwe twabadde naye naŋŋamba nti abasamize bakola nnyo mu biseera by'amasa bya yidi ennaku ezo bazikoleramu nnyo situmanyi lwaki kati awusiŋŋaana abo abakyakolera ibadaati ebyawongo nga lunaku lwe bamuyise. Omusajja yagambye obulamu bwe bwonna ali myaka 7 naye yagambye talyako yidi waka buli yidi yonna emusanga ali mu ssabo abamuyise egindi batereeze bamuyita egindi batereeze bamuyita egindi batereeze. Mutabani we yatuuse okugamba era ti nze mu Kampala ne bwe mba ntambula abantu abasinga okummanya basawo abo abasamize era batuuka n'okumbuuza musiraamu nga tokyalabika bwe batyo bamuyita musiraamu nga tokyalabika kubanga talina ssabu yagala talina ssabu lyatayingiddeemu talina ssabu lyatayingiddeemu ne bamusaba kino ti ate ekyo tetukyagala gera olete kino millions 2 3 8 6 endiga 7 ate tozisalira awo bamugamba bwino ziwa omusawo azikusabye agenda ozisala oba yazisalirawa kwozigula n'oziteekaawo najja n'azinona ne basonda essente okubaggwako obugwe mu famire ate ng'ekyalo kyonna ekyo kyetwabaddeko Sembabule bonna abasinga ku kyalo okwo bakyayina itikadaati enzikiriza ez'okuba nga ibadaati bazikolera al awthani wal andada amajinni n'amayembe ne lubaale. Musajja atugambye balina embuga eya Wamala oyo Wamala ye anywa mubisi gwa njuki yagambye mba mu kusomba mubisi gwa njuki nze gwe mulaba nendeeta njiwo omwo mu mbuga ya Wamala n'atulaga embuga endala yagambye ate oyo w'omu mbuga eyo ate yali amagi mba mu kunoonya magi embuga aziri wali naye obedda buli gye nkoleeza Wamala tambuuza lwaki otwokya wedda Wamala atambuuza lwaki mutabuliji oyo embuga yaffe tunaasulawa abaale mubi abantu babyetekamu ng'abasaaga bibi byonoona obwongo bw'omuntu ne baba batalina kimuliko ne baba bataliko shayatini bana abaluga babeera mu masabo babeera ng'abafere mulaba naba kano kafuna kano tekafuna bwe bakola akuzanyira ku bwongo genda olete kino
nakulaga ekintu nga tosobola kireeta nagaleeta millions 3 bajja kukireeta asobola okutuma ekibumba kya gundi kya nabbubi guleeta ekibumba kya nabbubi ekibumba kya nabbubi mukama wange nakikola ntya namusanga wa nabbubi namubaaga ntya bajjajja bajja kireeta nina obukadde 6 bajjajja nja kusobola obuna teekaawo bwe batyo bakutwala level step ku step akusaba ekintu ekitasobola kiraba empaji eri wakati mu ssabo yagambye eyo empaji eyo tugimaliddeko sente seeka sente ezigenze ku mpaji bukadde na bukadde bakutuma kino n'okiteekako bakutuma kino n'oteekako bakutuma kino muzeeyi yagambye ennyumba yange yiiyaawo banzimbira ennyumba yiyo naye sigisulangamu n'olunaku n'olumu bajjajja banga n'ogisulamu ennyumba eyange asulawa mu ssabo temuli wadde akantu mulimu biriba asula okwo kati n'alwala n'alowooza ejjini liri wano lintambula ejjini liri kumba asula ku ttaka mwaka ku mwaka lwaki omugongo teguulwale lwaki omubiri teguulwale era namuga essabo ngenda kulimenyawo leero olina okusula muli mu nnyumba yo nawe leero ojja kusula mu nnyumba yo olwale leero olina kusula muli tolina kusula wano ate essabo ndikubye onoosulawo okiraba buli akwata omuzira wallahi ng'akooye bagaba baseeka mu ttaasi twakoowa abasamize batubbye abalogo batubbye okutumalako ssente nnaku batusaba kino kiraba ithan kati nabbi sallallahu alaihi wasallam da'wa ye buli agiyingira ayina okuba nga akoowola abantu eri okubeera nga yagamba sheekhe yagamba nga abakoowoola eri okubeera nga baawula ibadaati nga abantu bazikolere Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti ad-da'watu yagamba sheekhe ng'anyonyola ebigambo bya aya nti ekkubo lya Muhammadi ad-da'watu allati ad'u ilayha daawa yange nze gyenkolerako daawa gyenkoowolerako abantu wa tariqatu allati ana alayha era nga lyekkubo nze lyendiko min du'ai ila tawhidillah eririmu okukoowola abantu nga mbazza eryokwawulaani Allah waabwe wa ikhlasi liibadati lahu n'okuba nga ibadaati zonna bazaawulira Allah gwe bazikolera duna al alihati wal awthan baleme kuddayo zikolera lubaale okusaddaaka ibaada nkulu nnyo okusaddaaka bannange ibaada nkulu nnyo naye omusajja osobola okumulaba nga tasaddakangayo ndiga ku lwa Allah naye yagambye endiga ze yakasaddaaka sima yagambye musanvu endiga ze yakasaddaaka yaga nti bakatulyako abo abasajja millions 30 abasajja abasamize bakantunza poloti 37 beyayogedde olwakaaba maziga poloti 37 mugaga sina kyesitunze wano ku bintu bya taata byonna mbitunze nembimalayo twali wano ku kyalo kuno yagaye ku kyalo kuno fe twali tusinga okwanika emmwanyi naye lubaale watutuusizza tetusobola wadde okwanika akataasa katyako emmwanyi obwavu bwe tuli abatuma kino n'abatuma kino muleete eddiba ly'emmondo eyo ne balireeta buli kintu akibatuma ekibeera omwo essabo lyabaddemu ne emmese ziri omwo zezidduka omusajja yagamba nti okumanya emmandwa za bulimba emmandwa yagamba fe batutuuza mu ssabo naye nga tokkirizibwa wadde okwenyeenya omala kusaba lukusa n'agamba naye emmandwa okumanya mbi nnyo ne bw'okuba obukubi ekidomola mu ssabo zidduka okukuba obukubi ekidomola zidduka jjajja amala kugulawo ssabo nanga nyakanza abakulu ne weetonda ne baddawo ne balyoka baliggala ate ne bayimba buto zikomewo emmandwa nakati emmandwa entiitiiza okutuuka ku ekyo era oyo omuvubuka omukwabo bafamire eyo musirikale naye mugaye kati gwe omusirikale entalo ze wakalwana lwaki bw'obeera mu ssabo tokubayo essasi erimu bwe emmandwa noziga mbagobye wano muveewo temudda tezisobola kuddawo saba bakamawo bakuba essasi eri olikuba emmandwa oli bwatule tezijja kudda batawaayo
Ninga ye musajja ataganze nwanye entalo mmeka, nwanye Somalia, nwanye wa. Ne baseeke emmanda zitwalako buli kantu. Buli ke tukola tutulwanira bulamu bwa muzeeyi abeerewo. Idhan kati tawhidi da'wa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na buli yenna omusiraamu kimukakatako okubeera nga akoowoola abantu okubajjamu omutima ogw'okusaddaakira ebitali Allah. Bwe n'obeerawo ng'osomba budomola bwa njuki, simanyi mubisi gwa njuki owajja gundi omukulu wamala yanywa mubisi gwa njuki agunywawa omusanga bayiyawo ku ttaka. Amajibu bagakoona bayiwaawo mu kasiisira mbolo mukulu abaalidde. Mukulu abaalidde ki? Bangaye tulina n'embwa. Bangaye tulina embwa eya ddungu ne bangamba eri eyo twagisibye busibi. Kale twagala ejje wano kutaataaganya naye ejje eri eyo tuseka tugikuleetere nayo. Banga n'embwa tugikuleetere bali baadde bakooye. Banga n'embwa tugikuleetere seeka. Ng'eri eyo mu lusuku gye baagisibye embwa. Banga ffe tulina gye tutakoze. Buli kintu kyonna tukikoze abasawo kye batugamba. Naye tetufunaako bulamu bulungi. N'embwa ya ddungu bagirina buli kintu kyonna abakiina. Era nabagambye bwe mama gatumenyewo essabe njagala security ya police nayo ne bagireeta kumanya baadde bakooye ebyawo. Police bagireese era babaddewo. Nimbagamba njagala ebbaluwa yeroso nayo ne bagenda ne bagireeta. Nimbaga njagala ab'ekika nga muwandiise family yonna musabe tumenyewo essabe ne bawandiika ne basayininga abantu 10 kulaga nti baadde bakooye ebyawongo nga tebaagala buli omu agamba batugirewo tetwagala. Idhan dawa y'omubaka sallallahu alaihi wasallama tubula Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kyekyamutunza omulyango guno nti gwe buli woba oteredde ku tawhidi wakyaliwo baganda bubangi abeetaavu ab'okukoowoolebwa nabo ibadaati zaabwe bazikyuse bazijje ku ebyo. Omusajja mukulu yagambye nti mbakufiira wano mbadde ndi muntu wa musabo. Bwe yagambye mbakufiira wano mbadde muntu wa musabo naye kati ndi muntu wa muzikiti n'atoola shahada naganjaga ne Qur'an ndi muntu wa Qur'an kati ne bwe nfiira oba kufaaka nfeere naye tugenda kudda musabo naawe oba kufaaka nfeere nsazeewo olwayo sigenda kudda musabo. Idhan kati ekkubo ly'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama na buli yenna amugoberera era nga bwogenda okulaba mu aya nabbi yagamba ekkubo lyange lyakoowoola abantu okubazza eri tawhidi n'okubeera nga baleka okuddayo okukolera ibadaati ng'ezo okusamira. Jajja ddungu n'abatuma akatimba ne bagenda ne bagula akatimba ne bakaleeta ate bwe bakatuusa n'abagamba saagala kapya mugende munoonye akatimba akakwatako eddo ku nsolo ke baayigisaako nga kakwata ku nsolo. Ate ne bakakwata ne banoonya abayizi bawaanyise n'abayizi babaweemu kali. Kiraba agamba nti ate ako tuba twakamala akakatimba bwe babireeta babiteeka byonna bateekaawo musabo bateeka buteesa byonna bateeka buteesa tolina kibabikozesa wabula bamala okikula omusawo gye yagenze yamugambye ekyo genda ogule akatimba jajjawo ddungu abanja akatimba abijjawo abasawo bali abamasabo naye n'agula n'ateekaawo paka lwe baamutuusa ku leve emugamba nti gwe awaka nawe olina okubaawo n'essabo eriryo bajjajja bakubanja essabo ate si gwe olina oddisimba kati ate be balina okujja basimbe bakulage woona olisimba kati ate buli ekinaagenda mu ssabo kyagala ssente buli ekinaalibeeramu kyagala ssente nagamba oba wakamala oyo ddungu ate ne bajja ne bakola ki ne bagamba nti ali waliwo jjajja omulala yasitudde oyo ye Mukasa naye n'agamba nti ate nze ndi wa ku nnyanja oyo n'asaba eryato ebyo byonna nabisanzeyo buli kituukira nga kyekiri mu ssabo nga era baakikula ne bagamba nti ali tunaalijjawa ne bagenda ne balinoonya ne baligula ne baliteekawo
n'amaana baga nti ate eryato mwaleese yereere mugende mugula enkasi ne bagamba bagula enkasi nayo ne bagireeta baba akamala oyo ate ojjajja omulala n'asituka naga nti ate nze eddungu nze njagala kuyigga muleete effumu lyange n'embwa yange ebyo nabyo ne babigula ne bateekawo effumu erya jjajja ddungu abayigire ate akatimba bwe bakatuusa kali kaabasabye bamaze okufuna bakakyusizza akakwata ku nsolo nabaga nti ate ako sike njagala kali akatonda akakwata obumyu pannaako abavubuka bayogedde ebigambo ne bakaaba n'okukaaba nga buli ayogera akaaba bukaaba yazi mandwa zaawe kaliyoki yagambye kaliyoki yennyino nga zituzannya kanneemu kanabbiri kafumba mmwanyi omuvubuka yagambye emmandwa seeka njaye emmandwa njaye zigenda ne tufumba emmere ne tuteekamu omunnyu ne zimanya zigamba nti ani yabagambye okuteekamu omunnyu agamba nti ne mufumba ate teririmu munnyu ate emmandwa era nenjaga nti ze ndya munnyu mugende muteekemu omunnyu kati abantu abasalawo obwongo bwabwe okusinza shayatini bwe batyo bali obwongo bwabwe bwe batyo bali obwongo butuuka okuba ne bufa nga bali bino ebyekifere bano abakuba ssente z'ebicupuli agenda kutambuza level ku level step ku step n'akutuusa okuba tokyalina ssente naye nga buli kyakulaga olaba ng'ekiriyo buli kyakulaga olaba kati n'abo abagenda ku balogo abamanyira amalogo kyobalaba abakyala babakwatirayo mu masabo olw'okuba obwongo babuwunza nga buli kibamugamba kino kyekigenda okukola ng'ateeko kikola kino kyekigenda okukola ng'ateeko kikola bamugamba ligenda oleeta amazzi ag'omu nnyanja wamala naye olina gassena wakati mu nnyanja ate ogenda weeyambudde naba bajjajja n'akisobola ekyo nti akatireeta ssente miliyoni 4 bajja gano nabajjajja bwojja gassanga wanenkeera ng'ataddayo waka nga batuuza famire nga banoonya ssente z'amazzi ag'omumakati mu nnyanja muwamala kati obufere omuntu bw'ayingira ebintu by'obulogo wallahi ne bwaba mukyalawo ayonooneka ne bwaba mwami wo nga yayingira ebyobulogo ayonooneka ne bwaba maama wo naddala abakadde ate abo bakufaako nnyo ne bwaba mukadde wo nga yayingira obulogo aba yayonooneka ne bwaba maama wo nga yayingira obulogo mwannyoko nga yayingira obulogo aba yayonooneka obwongo buba bwayonooneka babakozesa ebintu ebitakoleka babasaba ebintu ebitasabika n'ebyo byonna babiwaayo kyobalaba baliisa abantu ebikyafu kubanga bakuwa buli kintu kyolaba nga naawe mutuufu bw'onookikola olaba kizibu kati nga yakulaga ekyo kyekijja okukola ekyo ekijja okukola obwongo bwo bwonna naabukyankalanya tosobola kusaala ng'okyalina enkola efaanaganako bwetyo yagamba nti qul hadhihi sabil bagambe eryo lyekkubo lyange yani wa tariqati wa da'wati eryo ekkubo lyange era daawa yange ad'u ila Allah nkowoola eri abantu okubazza eri Allah ebigambo bya Imaamu Tabari ng'annyonnyola aya yagamba ad'u ila Allah kitegeeza ta'ala wahdahu la sharika lah nkowoola abantu okubazza eri Allah omu yekka mu bwomu bwe nga tagattibwako kintu kirala ala basiratin bidhalika wa yaqini ilmin minni bihi era nga ekyo nkikozesa okumanya n'okukakasa kwe nnina mu Allah wange daawa njikola nga nkozesa okukakasa n'okumanya kwe nnina mu Allah wange tabaraka wa taala ana nze nkikola nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama waman ittaba'ani n'oyo yenna anangoberera yagamba Imaamu Tabari waman ittaba'ani yani wasaddaqani wa amana bi oyo yenna anankakasa era nanzikiriza wa subhanallah yakulu lahu ta'ala dhikruhu wa qul bagambe era wa subhanallah tanzihan lillahi ta'ala wa ta'dhiman lahu min an yakuna lahu sharika fi mulkihi aw ma'budi siwahu fi sultanihi wa subhanallah Allah yayawukana amakuru obagambe nti Allah yayawukana wa ta'dhiman ila Allah nabeeranga yagulumira wa ta'dhiman lahu
tanziha lillah ng'ekyo kyogera okutukuza Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'dhiman lahu n'okumugulumiza min an yakuna lahu sharik Allah tasobola kuba na patena we oba sharik gwakola naye emirimu Allah yayawuka tasobola kubanga waliwo Allah gwakola naye oba muyambako ekyo Allah yayawukana tayina sharikun tayina gwagatta naye fi mulkihi mu bufuzi bwe au ma'budin oba tewali asinzibwa yenna mu nsi muno ne muggulu siwaahu okujjako Allah tayina gwagatta naye mu kumusinza ne mu buyinza bwe wama ana minal mushrikin era nange sikiri mu abo abagatta ku Allah yaqulu nagamba Imam Tabari wa ana bari'u nange nesambira ddala era newalira ddala min ahli shirki abantu abagatta ku Allah min ahli shirki bihi abantu abagatta ku Allah lastu minhum silimu bo wala hum minni era nabo abagatta ku Allah tebasobola kuba bantu bantu omuntu agatta ku Allah tumuyambako omuntu agatta ku Allah olina okumwesambira ddala قال في شرح المنازل يريد أن يتصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر شيخ يغامبا Allah okozesa ekigambo nti adi'u ila Allah omuntu yenna akowoola abantu okubaza eri Allah yagamba nti adi'u ila Allah nkowoola abantu okubaza eri Allah ala basiratin nga nkozesa okumanya okw'ekika ekyawaggulu ennyo yagamba yuridu kye yali ategeeza an tasila bistidlalika ila a'la darajati alilmi obeere nga abantu mu kubakowoola eri Allah okubakowoola eri tawhidi otuuka okubanga obujulizi bwe engeri gy'obunywezaawo buli kukakasa kwennyini okw'ekika ekyawaggulu gwe kennyini akowoola ng'olina okukakasa okw'ekika ekyawaggulu ennyo mu Allah n'okuba ntagattibwako gwe kennyini kyabaga nti ala basira nze kennyini nkozesa kumanya wahiya albasira kyeyayita basira allati takunu nisbatu lma'lumi fiha ila alqalbi ka nisbati almar'i ila alyaqin ng'ekyo basira yetuusa omuntu okuba nti engeri gy'akakasaamu n'omutima gwe efaanaganira ddala omuntu alabyeko ekintu n'amaaso ge kibayita basira ng'omutima gukakasiza ddala olukakasa olufaanaganako ng'omuntu bw'alabako ekintu n'amaaso ge n'agamba nti wa hadhihi hiya الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمم نغانت وهذه هي الخصيصة ekintu ekyenkizo era ekyenjawulo التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمم بالصحابة kyebeeyawula nakyo ku bantu abalala amakulu engeri gye bakkiriza mu bigambo nabbi byabagamba nga mu mitima gyabwe yaqiini gye balina Allah tebamulabangako omuliro tebagulabangako ejjana tebagirabangako adhabul qabri tebazirabangako naye basira gye balina okumanya okwo okukkakasa okwali kuli mu mitima gyabwe nga kufaananira ddala ng'abalabyeko n'amaaso gaabwe ku jjana n'omuliro ne kibaleetera okuba nti ekyo kyabafuula banjawulo beeyawula nakyo ku bantu abalala bonna abasigadde wahuwa a'la darajati lulama erero liddaali likyasinza okubeera eryawaggulu eryabamanyi qala taala Allah ga nti qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani ayi sheikh naye yanyonyola aya eyo nkowoola ana nze
wa atba'i n'abagoberezi bange ala basira nga ffenna tukoowolera kumanya n'okukakasa okw'ekika ekyawaggulu. Ayi amakulu ana adu ila llahi ala basira waman ittaba'ani kadhalika, n'aba nangoberera bonna bakoowola abantu nga bakoowolera kumanya. Yadu ila llahi ta'ala ala basira, na buli yenna nangoberera asooke nga kusoma alyoka akoowola abantu, asooka anyweze tawhidi we then alyoka akoowola abantu. Wa ala alqawlayn fal ayatu tadullu ala anna atba'ahu hum ahlul basair adda'una ila Allah ta'ala. Aya yo kusinzira kunyonyola ya imamu ono ne imamu al-Baghawi asose Ibn Jarir al-Tabari ebetegeeza nti abagoberezi ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna atba'ahu, abagoberezi b'omubaka, hum ahlul basair, be bannannyini kumanya, be bannannyini irimu ekakasa buli yenna agoberera Nabbi Muhammad. Adda'una ila Allah ta'ala, abakooze abakoola abantu babaze Allah. Waman laysa minhum, oyo yenna n'abeera nga tali mu bagoberezi ba Nabbi Muhammad, falaysa min buli yenna anaabeera nga tali mu bagoberezi ba Nabbi Muhammad abakoola abantu okubaza eri tawhidi, falaysa min atba'ihi ala alhaqiqa walmuwafaqa, abatali mu bagoberezi ba baddala era bakwatagana n'ekyo kyeyajja nakyo. Kikola abamanyi kibajjamu nti buli yenna alina tawhid kikkakatako okukoowola abantu, imma mubakoola ne wasail atawasul nga zino baganda baffe zebakozesa ebyuma byongerayo emisomo, oba okugisharinga, oba okuteekamu ssente eri abo abakozesa ebyuma okubeera nga tawhidi bamwongeramu, oba okugenda mu mizikiti egy'omukyalo, oba okugenda mu masomero, oba mu baana bo, buli wonna w'obeera. Eno aya ekakasawo nti buli yenna omugoberezi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ateekwa kuba mukoowoozi w'abantu ng'abazza eri tawhid. Sheikh yagamba nti anaaba takoze ekyo, waman laysa minhum falaysa min atba'ihi ala alhaqiqa, anaaba tali mu bagoberezi ba Nabbi Muhammad abaddala. Buli yenna anaaba takoowodde bantu kubazzaako eri tawhid, ajja kuba tali mu bagoberezi abaddala. Wa in kana min atba'ihi ala al-intisabi, wa in kana min atba'ihi ala al-intisabi wad-da'wa, newankubadde asobola okubeera mu bagoberezi be naye nga beenasaba ku Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okukyetuuma nze ndi mugoberezi wa Nabbi Muhammad, nze ndi mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga mu bagoberezi babaddala agenda kuba tali. Idhan Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba aya eyo erimu amasala mangi. Nagamba agamu kugo atambihi ala al-ikhlas, aya erimu okutegeeza abantu n'okubabbirako okubeera nga emirimu gyabwe gyonna gye bakola bagikolera Allah tabaraka wa ta'ala. لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. kubanga abantu bangi ولو دعا إلى الحق, omusingana nga mutufu ne baba akoowola abantu nga kyakoowolerako mazima, fahuwa yad'u ila nafsihi, naye ogenda okumwetoloola ng'ayagala emigaso gidde gyali. Okiraba, oyo takoowodde bantu kubazza eri tawhid, takoowodde bantu kubazza eri Allah, akoowoola asomesa naye emigaso egyetoloolera ku kusomesa kwe ogenda okulaba ng'ayagala gikole ki? Gidde gyali. Era gwe mulembe ogw'okuwaanawaana abagagga. Kati buli muwalimu akwata akazindalo omuwulira mu kuwaana bagagga. Daawa agikoze n'egenda wala naye ayagala emigaso era gikole ki? Gidde eno. Kyobola abamanyi abaakulembera baali batya nnyo ebintu bibiri. Baali batyanga nnyo okuyingira mu mayumba g'abakulembeze. Abamanyi abaasooka baakityanga.
era Ibn Taymiyyah bamuyitanga emirundi n'emirundi kuyingira nga mu mayumba g'abakulembeze nga atya. Wakadhalika n'omuyizi Ibn Qayyim wa qablahuma Imam Ahmad yalinga atya kuyingira mu mayumba g'abakulembeze. Ekyokubiri abamanyi kye baatyanga okuyingiranga mu mayumba g'abagagga. Bwe oyingira mu mayumba g'abagagga akalimi ogenda kukakyusa mu ddaawa, ogenda kuleeta akalimi akali soft akatuukana na obutataagula. Tutaagula bagagga, tutaagula leeta akalimi akagatta. Ojja kwogera enkya kino, enkya oyogere kino, kasa oyingira bwoti. Era waliwo mu baakulembera Tabi'i, mwana wa sahabi bamuyita Ibn Jabir. Ibn Jabiri yali abeera Madina, naye ng'omukulembeze akulembera ali Shami yakulemberera. Kati waliwo omu ku batuuze b'e Madina nga obwavu mumuli bubi, najja wa Ibn Jabir. Ibn Jabiri ye mutabani wa sahabi ayitibwa Jabir ibn Abdillah. N'amugamba, ya Ibn Jabir, nkwegayiridde tugendeko ewa kabaka e Shami, gwakumanyi oli mwana wa sahabi n'erinnya lyo litunda. Gw'oli ku ki? Gw'oli ku mulembe, bajja akumanyi. Tugende wa Ibn Jabir, tugende manyi wa kabaka, tumugamba obwavu butuli bubi, atuweeyo kanankani kamutaka, atuweeyo ku mwana w'omusiraamu bumaali. Kati Ibn Jabiri naye teyali bubi, ng'amugamba bisimillah, katugende wa kabaka. Ne batambula olugendo lw'edda lwalaba lwakutambuzanga mbalaasi na bigere na kuwummula, lwakusula nnaku mu makubo bagenda bava Madina bagenda eri Suriya. Munnaye ne batambula ne batuuka omukulembeze we yali ali, kubanga Bamuawiya abo bakyusa ekitebe ky'obusiraamu ne bakizza e Sham, ne kiva e Makka ne Madina, era bwe bakulembereranga eyo. E Makka nga bateekawo waali waabwe, ne Madina nga bateekawo waali, ne Misiri nga bateekayo, buli wamu nga bateekawo omukulembeze abakulembererako, naye nga bo bakulemberera eyo gye baali. Kati batuuka ku kyalo kwennyini, batuuse ku lubiri lwa kabaka bwe bagenze. Kaakati Ibn Jabir mutabani wa Jabir ibn Abdillah kyava agamba munne eyamugambye tugende tugambe omusajja atuwe kuki kasente. N'amugamba naye mbadde ngamba nga tetunayingira wa kabaka, tusooke tusaleera akabbiri twebuuze ku Allah, ddala kino kitugenda okukola gye kiri oba tekiri. Omusajja n'amugamba bisimillah, ne badda wabbali buli omu n'asaala raakazi ebbiri. Bwe baamala okuzisaala, Ibn Jabir kyava abuuza munne, maadha wajadta au maadha ra'aita, kiki ofunye eki banyuma okusaala? Naga an adkhula alayhi, nze kyenfunye mu swala yange kusonga mbere kuyingira ewani ewa kabaka. Bwavu butuli bubi, ne Allah agamba kiŋŋamba tuyingire. N'amugamba ye wallahi ma ra'aytu illa an arji'a ila al-Madina. Yoli Jabir Ibn Jabir n'amugamba wallahi nze sina kyendabye mu swala yange eno gye nsadde okujjako ndabye ekigambo kikuddayo Madina. Fa inna Allaha alladhi a'ta hadha sayu'tina min fadli. Erinnya we liri kabaka bamwogera erinnya, Sheikh waffe Muhammad Mukhtar Shinkiti yamwogera erinnya. Naga nti fa inna Allaha alladhi a'ta hadha sayu'tina min fadlihi, Allah yawooyo naffe ajja kukola ki? Ajja kutuwa mu birungi bye, atuddeyo e Madina. Musala yamugamba mukama wange wano wentuuse omukulu ali wali, ŋŋende e Madina
namugamba hadha firaku baini wa bainaka munaye twawukanire wano nze kansonge weddayo. Ebiseera ebyo byabanga ng'amawulire gatambula ng'omuntu bw'asimbula abatambuze batambuza amawulire ne gatuuka gy'alaga nti bane gundi yavudde mu kitundu bwekiti yagenze wagundi abasuubuzi nga bagatambuza. Kati bano Ibn Jabir ne munne bagenda otuuka eri Eshami gye baali bagenda ng'amawulire gatuuse dda kwoli nti mutabani wa Jabir alina gwajja naye bajja oba kaliziki oba kamuwogo oba kaceere kapiraawo. Kaakati munnange omusajja n'ayingira mu lubiri wa kabaka, bw'atuuka n'amugamba maadha faala ibnu Jabir, ma sha'anu ibn Jabir. Ibn Jabir alwa baya yategedde nti ajja tono yatuuka n'amugamba maadha faala ibn Jabir au ma sha'anu ibn Jabir, ma sha'anu ibn Jabir. Ibn Jabir alwa قال قد رجع إلى المدينة وحدثه بقضية أو بشأنه. نام بولي شابدو من تتوساو نيم النانجي ناكولاشي يناغامبا tusale twebuze ku Allah kirungi kirudda kuyingira oba butayingira. Banyuma nangamba nti yalabi kyakudda Madina ninga mune kanzije otuwe kagati mbere sinonji. Fabaka hadha al-amir, amiru nakaba lw'ekigambo kye yawulira nti Ibn Jabir yagambye nti Allah yakuwa ajja tuwa nafe. Yawulira ekyo amiru omukulembeze nakaba amaziga ne gamuyitamu. Ku nkomerero n'agamba omuwandiisi we oba sekuritale we n'agamba i'ti ibn Jabir 200 dinar. Ibn Jabir muweereze dinari 200 wa a'ti hadha 100 naye ono ye muwe 10. Olaba Ibn Jabir sene azifunanga nyingi nga ali Madina. Ono mu lugendo lwe n'afuna meka 10. Ali muhimu mukimbadde njagala mu Ibn Jabir yajja olwedde tayagala kuyingira awakabaka, yajja tayagala kuyingira nga tebaagala abaatukulembera nga baali batya, balinga batya. Kati kyekino Sheikh kyagambye nti omuntu akola daawa mu aya eno mulimu atambihu ala al-ikhlasi, abantu okubazza ku mulamwa ogw'okukola ibadaati zaabwe nga bazikolerani Allah yekka nga batadde mu bifuba byabwe. Lianna kathira, kubanga bangi walau daa ila al-haqqi, ne bwaba abantu kyabasomesa kituufu nga ddala basomesa bituufu, fahuwa yad'u ila nafsihi, osingana nga byakoolera abantu ayagala emiganyiro jidde gyali. Era mbamanyi mulimu abakulembera Abu Abdillah Imam al-Baghawi alina ekitabo kya Tafsir al-Baghawi, bakiyita Tafsir al-Baghawi, kitabo kinene kikulu nnyo, yemu ku tafasiri ezikyasinze okuba ennungi eya Imam al-Baghawi. Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala yawandika tafsiri ye nga nnungi nzibu, naye buli yagisomangamu ng'atya aga tafsiri yange eno eyinza obutasaasaana, ng'ate nze ndaba erimu omugaso oguyinza okugasa umma. Kati olunaku lumu ne bamubuulira nti kabaka afuga ekitundu bwe kiti agulumiza nnyo abamanyi, ate ayagala nnyo irimu ne basseka bagisomesa abaagala, era irimu amakubo agagisaasaanya, bw'omuganja kusaasaanya kitabo kyange taddamu, sente zonna zoyagala azikuwa. Kati Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala kye yakola n'agamba ntuuse ntya eri omusajja oyo ng'ali wala, n'apangisa ensolo.
n'afuna amanyo givuga n'amugamba jangu ntwaleko n'akwata tafsiri ye n'agikuba mu kikapu n'agamba katugende w'omukulembeze kye kimutwale w'omukulembeze Imam al-Baghawi ayagala ekitabo kikino akimuwe akisomemu akikolemu nusakh copies kubanga ye mukulembeze kikole ki kisaasaane ye niya yali agenderako yali tagenda kufuna ssente ali agenda kusaasanya kitabo kirimu ye esaasaane etuuke buli wamu kati Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala abagenda nga yakasimbula katono okuva ewuwe baba bateredde mu kkubo bagenda kati ku kkubo ne basaako omusajja atambula n'amuyimiriza n'abagamba muntwaleko n'amugamba bismillah ne bamuteekako ne batambula ne bagenda kati baba batuuse mu kkubo batambula ono gwe bataddeko kyava abuuza ono gwe batwala n'amugamba gwani n'amugamba nze gundi al-Baghawi n'amugamba imamu al-mufassirina imamu w'abavunuzi ba tafsiri yeggwe n'amugamba yenze n'amugamba aina turidu olaga n'amugamba ngenda wa kabaka gundi bangambye agaba essente ezisaasaanya ebitabo njagala tafsiri yange eno esaasaane abantu bagifunemu nnyo kati n'amubuuza ماذا قلت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نامغامbe tekeri walivunulo otya mu Qur'ani ye namga tafsiri namga teka walivunulo otya إياك نعبد وإياك نستعين namga mu tafsiri ye ahi wajivunulo otya Imam al-Baghawi yagamba ne yali avuga kyuse ensolo katuddeeka namugamba sebo tukuleseeko kano kamala katukomewo tugende n'akomawo n'addayo waka ba Imaamu yali mugezi era olwamugamba ekigambo ekyo yategeera effumu omusajja yali amukubye naga kimala kijja kulinda ate nnyongere kirala ekyo kimala yamugamba tukomewo wano tuddeyo waka ne bakomaawo olugendo ne lukomaawo n'addayo ewaka kati bwatuule waka n'abeerawo omwaka mulamba oluvannyuma lw'omwaka mulamba abaali awo n'afuna ebbaluwa ng'evuddewo oyo omukulembeze gye yali agenda oluvannyuma lw'omwaka ng'amuwandiikidde al-allaama fulano ibuni fulani batugambye amawulire gatutuukako ti oyina ekitabo naye ekitabo ekyo batugamba kirungi naye tukusaba ekitabo ekyo okituweerezeeko ne bakimuweereza ne kituuka n'akisomamu n'agamba abali ku ggwanika timupakire ekisawo kya goldi n'ebbaluwa eno yeebaza mu bitwalire Imaamu ewandiika tafsiri ne bamuweereza ekisawo kya goldi sente nga kisawo nga tagenze zimusanze waka olw'okutegeera amakulu ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sente zamusanga waka n'ekitabo kye ne bakikuba omusajja n'akisaasaanya ila yaumina haadha buli maktaba gy'ogendamu tafsiri al-Baghawi mweri olwaleero kuddayo naga kati ntegedde amakulu ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asategeera ekyo wayarzuquhu Allahu min haythu la yahtasib Allah n'amugabirira watasuubira ye yali ayagala kusaasanya ekitabo ne bakisaasaanya ne riziki awaka nekola ki nebeerawo kati ekyo kigwana badduaati bonna okubeera nakyo mu mitima gyabwe okubanga bwe bakoowola abantu kubazza eri Allah tebakoowola abantu emigaso giddewa eri embuto zaabwe tebakoowola abantu bo bekkuse olututumukamu oti ng'otandika okutegeka engeri gy'onookubamu oluseka abagagga ng'oteeka engogo badduaati juzi nali ebusiya ne bagamba waliwo seeka gwe twayita eri ali Kampala naye yatugamba nze okujja ekinaana kimala genda ku ssimu
ate ekyo nga tekuli transport wange agenda abasomese mu ddarasa. Abawalimu bangi bali muno nammwe mbamanyi basolooza ssente mu mizikiti naye balina enkola gye boogera kiwato. Mbu kiwato bakiyita kiwato. Kiwato nali eyo Embalala ne Masaka ne baŋŋamba omuwalimu era bali wano mu Kampala ne baŋŋamba ebikonde byabadde mu woofiisi ya Imaamu eggula. Ne bagamba ate kyabadde ki? Nti seeka wammwe yavudde e Kampala yaguze wano ejjuma yatubuuziza mwe mufuna mmeka. Ne tumugamba nti tirafuna 3 ku 4. N'abagamba bwe mbawa 5 temuzimba mutima. Tetuzimba mutima. Seeka n'akwala emitwalo 50 n'agabawa. Seeka n'ayingira emimbali n'asoma kutuba yonna yagimalako nga tuluka maziga. Baba nga asimanya ina n'essanda mu ngalo nga bw'abalaga essanda ati. Seeka bwe yamala n'asaba ssente yasaba tannaba na kumaliriza kutuba mu yatandikira okusaba ssente. Agenda okumaliza esswala yakuŋŋanya akadde kamu mu emitwalo 2. Imaamu w'omuziki chairman w'omuziki n'azibagula n'aziyingiza woofiisi. Ne bamugaza Seeka tosobola twala ssente zaffe zonna bwe ziti. Ebikonde byali eri banga ekkanzu ya Imaamu bagiyuza ono bamuyuzaako ensawo yali atwala ssente ow'omu kibuga. Ebikonde byanyooka mu woofiisi ya Imaamu olw'emiliyoni 1.2. Nasuubudde kati ziba ku nsala enkuba eba kutonnya ne batajja n'alikoze ntya mwali nziziriza 5 gange. Kali abo nabo ba Imaamu mwe bali muno mu Uganda. Mwe bali mu Uganda nga babayita kiwato. Nabadde wali ku gundi ne baŋŋamba kiwato yabaddewo madirisa. Ne ŋŋenda wano era okusaaza ejjuma kale ne baŋŋamba kiwato na wano yabaddewo. Mwe bali. Olwa kiwato yakaabira wali amaziga mu muziti kujaawo ku lugendo Luzira. Yasaba kutuba ne bagimuwa n'asasula cash. Enkuba n'efukumuka. Abasaze baalimu nga 8. Naga nti mumpe ejjuma endala ne bamugaa kuno kusuubula ofuna ofiirwa. Ejjuma eddako eriko khatibu mulala. Kiwato amaziga ne gamuyitamu. Kati abo baseka kiwato nabo kwe bali ku mulembe ku. Bakiwato. Ne South Africa baba ngamba gye bali banga nti wano bakutambuza omanya kiwato. Kati ze sala kuntambuza. Ze mufunayo zonna kiba ki? Kiwato yani. Asa ni gwa asooka mu kibuga. Kiwato yani. Nze mpulira kiwato. Kiwato yani. Mbaganya wakati ye kiwato. Twawiri bujjo lwayita ombulira. Mu kiwato yitegera gaba kalina wakati zaafuna mutemera wa. Emunsanvu mutemera ki? Allah akbar. Kakadde 5 kumeka. Allahu akbar. Sheyagani anna kathira banji walau daa ila alhaqi ni wahabi asomesa mu kutuba bitufu fahuwa yad'u ila nafsihi akola kuzdaki eri kiwato yeddawa wadde byasomesa byo bitufu ne ayagala kuzza abantu eriye byakola ki byayagala. La hawla wala quwwata illa billah. Sheikh yagamba nti anna albasirata min alfaraid ekyo kitulaga nti omuntu okusooka n'osoma n'otegeera byogenda okusoma kiri mu bintu ebyetteeka. Kubanga nabbi yagamba nti ad'u ila Allahi ala basira. Kyatteeka okusooka okusoma then n'olyoka osomesa. Wa minha ne mas'ala gali mu aya eyo Sheikh yagamba anna min kubuhi shirki kaunuhu masab min kubuhi shirki anna min kubuhi shirki kaunuhu masabbatu lillahi ta'ala. Ebimu kubikulaga nti shiriki mubi nnyo kwe kubeera nti ekinyusi ekimulimu kuvuma wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo omulyango guno mulyango mukulu mu miryango Imaamu Muhammad ibn Abdul Wahhab gye yaleeta mu kitabo kino okututegeeza nti omuntu bw'omala okutegeera tawhid kikkakatako naawe okukoowola abantu okujja eri tawhid naye ng'obakoowola kubazza wa Allah nakukola mirimu nga bagikola ku lwani so si eri ggwe amasulaha agago. Gwe bw'onookola ebyo ku lwa Allah byoyagala mu baddu ye Allah ajja bikuleetera. Weetegeda fayida eyo. Gwe bw'okoowoola ng'abantu bakoowola kubazza eri Allah then gwe kola ebya Allah, Allah naye ajja kukola ki?
ebibyo ejja bikola naye tofuula daawa nga daawa yo ke katego ak'okuba nti abantu by'obasomesa bituufu naye nga tubakoola kubazza eri Allahu tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.